be nominated. I'd like to thank you for being patient with us and request you to keep patience. I talk to Njelfa, being returning officer for Kayunga Electoral District, pursuant to the Local Government Act, PAB 243, as amended, declare Nakwete Harriet duly nominated as a candidate to contest for election as district chairperson for Kayunga District. Congratulations, Harriet. Nomination ewedde twagala okwebaza bannakayunga bonna abatu supportinze abatuwagidde okulaba nga twewandiisa emikono mwatuwa mingi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nomination ziwedde tulinda ennaku z'omwezi nga lumu tujje tukole harmonization meeting to harmonizing program affe tugenda otambulira ne tutandike campaign zaffe tujja basaagayo eyo. Twagala obebaza olw'obuwagizi tubasaba mubeere bakkakkamu kubanga twagala emirembe mu Kayunga tunoonye bulungi akalulu seeto bwe zijja muzirye naye ng'ensonga mugimanyi Nakwete Harriet yanaabaweereza obulungi ekifo ekyo tuzze ku lw'obuweereza Nakwete Harriet Kafeero tuzze ku lw'obuweereza obulungi eri bannakayunga era nga njagala okubasuubiza tugenda kukolera wamu nga bannakayunga n'abakulembeze ffenna abalondebwa nange agenda okulondebwa ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba okulaba nga tutunuulira tulondoola buli nsimbi ya wa musolo enejja mu Kayunga okulabira ddala nga ekolera ddala eyo ensonga lwaki ezze mbadde mbagamba bulijjo n'okulaba nga tukwanaganya ne bannaffe ebitongole ebyenjawulo okujja okulaba nga tutumbula ebyobulamu tutumbula ebyenjigiriza tutereza enguudo zaffe n'okulaba nga tuleeta emirembe mu disitulikiti yaffe.